Weewaawo tukyagenda mu maaso n'okutuusaako amawulire agataliko nfuufu. Pulezidenti Museveni Kaguta atuuse ku butaka mu ggwanga lya Algeria ku bugenyi bwagenda okumalako ennaku 3. Ku kisaawe ky'ennyonyi ayiniriziddwa mukulu munne era ng'ono bamukubidde n'emizira. President Museveni atuuse mu kibuga Algiers eky'eggwanga erya Algeria ku bugenyi bwagenda okumalako ennaku 3. Ayaniriziddwa mukulu munne Abel Majid Tebboune ng'ali wamu n'abakungu okuva mu gavumenti ye. Awerekeddwako baminisita okuli ow'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Dr. Ruth Nankabirwa, Frank Tumwebaza ow'ebyobulimi, Dr. Jesse Muyingo ow'ebyenjigiriza amatendekero aga waggulu n'abalala. Ku bugenyi buno President Museveni ne mukulu munne baakuteeka emikono ku ndagaano ez'enjawulo wakati w'amawanga gombiriri beetabe ne mu lukuŋŋaana lw'ebyobusuubuzi.